bandi bange ebigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine babirabanga ebyolwali kuva ntandikwa. Ne bino byayogedde currently we yagambidde nti group ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa wa kugimalawo eriyo era abo abakyalimu olwa Joshua abagamba nti Kyagulanyi alabika alimba. We twogerera enkya olunaku olwaleero Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa bweralikirivu bumweyongedde. Omanyi mwaka gwa 2022 waliwo gavumenti yali ya America na ya UK be bafulumya olukalala lw'envumbo kano lwaliko ababaka abali mu parliamenti eye10 era nga parliamenti ene eye10 ababaka abawererako ddala 10 n'okuddagula abali mu NRM baali bateekeddwako envumbo nga muno mulimu envumbo oba giyite travel restriction nga baba limiting entambula yabo genda mawanga ago gombiri genkumenyedde nga muno mwalimu envumbo mu trade era nga bano baba limitinga okutandika obokolagana mu trade n'abantu okuva mawanga ago abiri genkumenyedde. Abakungu bana ba gavumenti mu budde obwo mwaka gwa 2022 beekumamu omuliro abamu ne batandika okwogera obutonotono mu nkuubo nga bwe bagenda okulekulira ekibiina ky'NRM. Wabula ate alabika Mwami Tibahaburwa nga mukama waabwe yayongera okubakuŋŋaanya ne baddamu okumugoberera n'okumuwondera. Embeera yaliwo mu mwaka ogwo gwa 2022 Robert Kyagulanyi Bobi Wine we yatindigiranga eŋŋendo okugenda mu America, ekintu ekyaleetera abakungu ba kuno okuteekebwako envumbo ekomyewo olunaku olwaleero. Bana NRM bangi batunuulira NRM kati ng'ekikolimo. Bana NRM bangi bongedde okubuuka n'okutebuka ne bagamba nti naye wano we tuli we watuufu ng'ebintu ebikolebwa mu mmotoka mu ttambulira bikyamu. Era bino bye bireetedde Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa okutandika okutuula obufofofo ng'ekiro ky'olunaku olw'eggulo yayitiddewo meeting ey'akafubo wali Entebbe. Bongera okulabika nti babyekkaanya. Kino nno kyavudde ku ki? Kyavudde ku kamyufu k'NRM akalimu emivuyo nga muno mwalimu abantu abafiira obulamu bwabwe, mwalimu abantu abamenyebwa, mulimu abantu abaakubwa na guno gwakabapookya na biwundu mu malwaliro. Bana NRM. Mwami Tibahaburwa ebikolwa ebyaliwo mu kamyufu k'NRM naye ng'omuntu kati byamuyitiriddeko. Yali amanyi nti nno bikola ku ludda luvuganya lwokka, naye ate byavudde ku ludda oluvuganya ne biyingirako ne mu nkambi ye eya NRM, ekintu ekireetedde banne NRM bangi okwagala okumuddukako olwo bayingire ebibiina ebirala. Kino kye kyamuleetedde oyitirawo meeting ey'akafubo ekiro ky'olunaku olw'eggulo era nga bano yabakoowodde mbagirawo meeting yabadde yakagwirawo wali Entebbe. Ebyange mubimanyi n'enkola yange mugitegeera bwe njogera ekintu ojja giraba mawulire lunaku lwanki oba leero naye nga ffe tugyogedde kuba yabaddewo. Mu bimu ku bintu bye batunuulidde mu meeting eno ye project ya Buganda for YK egudde. Project ya Buganda for YK gye balonkinga eyagwanga tennaba na kutandika kutambula. Mwami Tibahaburwa yabaddemu ennyamivu nnyo nnyini ddala. Era nga mu bintu byennyamiriddeko yagambye nti ekituufu akalulu mu Buganda Mane ne Emye. Kati ate meeting yatudde ku lunaku lwe lumu nga lwe lwabadde olw'amatikkira ga Kabaka. Ku lunaku lw'amatikkira g'Omutanda Cuucu Magulu Nnyondo Kabaka Ronald Frederick Muwenda Mutebi owookubiri olwabaddewo olunaku olw'eggulo. Ku matikkira ga Kabaka ebimu ku bintu bye nawulidde Omulangira Nakibinge ng'ayogera ebigambo ebyankutte ku mutima nange bye ŋŋenda okukuwaako wano obifuneko kopi. Bannayuganda lwaki mbakoledde vidiyo n'enkya lunaku olwaleero ng'ate nina amaanyi mangi nti Kyagulanyi oyo ke yeeyamye n'agamba nti agenda malawo group ya Mwami Tibahaburwa teekawo abiri kiteekwa okutuukirira kuba byonna bye tuli mu kulaba leero kuviira ddala mu mwaka gwa 2021 bubonero obulaga nti gavumenti eno yagwadda. Tunuulira ebyokwerinda byaffe eri oyo akyawakana, tunuulira amagye gaffe, otunuulye n'ebitongole ebirala ebyabambega. Ogenda okuwulira gundi alwanyagane ne gundi n'oli akubaganye ne gundi, bonna nga bali mu kitongole kumpi kye kimu oba nga bali mu bitongole ebikuuma ddembe. Ewo tuveewo tunuulire ekonome yaffe n'abadde ndaba General Edward Katumba Wamala ku nguudo empitirivu enfukule okuliraana Kampala n'emiriraano ng'agamba nti beetaaga obuwumbi 9 okwongera okukola construction ku nguudo ekitali ekyo ba contractor babanja mpitirivu
era bagenda kulekerawo mulimu ogwo gukome wakati. Kati kyekyo bannayuganda kye nabakunga ne mbagamba tunaakoma ddi okulindiriranga mu budde bw'akalulu abaami bano okutulimbanga n'enguudo empya ate ne batuuka mu kadde nga tunatera okumala oba nga tunatera okwolekera akalulu ne batugamba nti nno tewaliwo funding emala kumala mirimu egyo gya nguudo. Tubadde n'amakubo agali halfway made okumala ebbanga eriwerako. Emyaka 5 ne giyitawo ne wayita emyaka 10 ng'oluguudo tebalumalanga. Naye nga baalutandika mu kulutandika nga lwawemmenta buwumbi na buwumbi nga bw'olaba ebbanja eribulayo oluguudo olwo okulabika nti lubeera accomplished oba project eyo okubeera accomplished ntono nnyo. Tugambe oluguudo lwa biliyoni 4 oba 5 ng'ebula biliyoni nga 40 oluguudo olwo lugwe. Naye nga Mwami Tibahabulweri ali mu kugabira ba cultural leader buwumbi 12. Mwami Tibahabulweri ali mu kugabira abataka ettaka ne building yaako ya buwumbi nga 40. Naye bakugamba nti oluguudo luganye okugwa kubanga gavumenti njavu naye ng'omukulu ali eri alajana agamba bamuwe classified budget ye campaign agiyitemu malidaadi. Ekyo nga tukivuddeko tukyali ku kyekonome njagala otunuulira ebyenfuna by'eggwanga. Leero Mwami Tibahabulwa atuuka n'okuddukirako ku mawanga gatuli ku mirirwano. Bobi Wine bino byonna yabimuleetedde. Yaddukiddeko ne Kenya n'abagamba bannaye tukole tutya okuggulawo factory oba company etugatta. Ne bagamba kabaggulewo company ediringira mu byuma era efulumya ebyuma. Company eyo egenda kubeera ng'evujjirirwa William Ruto ow'eggwanga erya Kenya era nga yalikulembera. Nabibawadde ebyo mu video n'ebigendererwa bya William Ruto okubeera nga yeeyongera okugumya enkolagana ye ne Mwami Tibahabulwa. Ebyo tetugenda biyingira munda. Currently mubadde mulaba mutabani wa Mwami Tibahabulwa ng'atuula obufofofo ne bannamagye okuva mu mawanga ag'enjawulo. Yatandikira kuwe Japan, nadda kuwe China, nadda kuwe Malawi, nadda kuwe Ghana, bonna n'atuula nabo, nadda ku delegation ye Nigeria, nayo n'atuula nayo, nadda ku delegation ye Russia, nayo n'atuula nayo, nadda ne ku ya Buyindi. Obwo bwonna bubonero nno bwakweraliikirira. Lwaki odduka nga tewali akugoba? Lwaki wali badde ogenda oyongera okugumya emirandira gyo egy'ebyokwerinda ng'okimanyi nti tewali kibambulira ky'oyolekedde kya byakwerinda mu kabanga akatali kawala? Kabonero mwina nako kalaba mumanye nti eno kitokota. Ekibuga Babiloni abenaale mubaagala kifuluma kubanga balaba ekibuga kigudde. Akayimba ako mukamanyi katambula bwe kati. Ekibuga Babiloni kigudde mu kifulume, ekibuga kirimu ebikyamu kigudde mu kifulume. N'abenaale mu akayimba bakawulidde ne bagamba Babiloni ntayi. Robert Kyagulanyi Bobi Wine takomye okwo. Yatemako Mwami Tibahabulwa obuyambi ebitundu 6 ku buli 100 obuva e Bulaaya. Akalulu k'omwaka 2026 lwaki kakalubiridde nnyo Mwami Tibahabulwa? Kubanga talina enough funding. Kati kino gwe Munnayuganda abadde takimanyi era abadde tagoberera mukutu guno njagala obeere aware nti akalulu k'omwaka 2021 kali funded by the UK and American government. If you didn't know, I want to let you know. Ku mulundi guno abo abantu bombiriri bakombye kwerima ne bagamba nedda akalulu kano tukoyo kateekateeka nga bw'okabba nga bwe bwewaŋŋamya mu ntebe kubanga yava ku ndagaano yaabwe. Waliwo mutual understanding wakati wa gavumenti eya UK n'eya America n'eya Uganda etakyaliwo kubanga ono yayingira omukago omulala. Ebyo byonna bireetedde Mwami Tibahabulwa oyingira omukago omulala. Kyagulanyi abamu gwe balabanga omunafu gwe balabanga luleba. Bw'abanga munafu era ng'owulira nti Kyagulanyi amaanyi g'ayina ga munguuba gendako keebulanga awo eri abamu ku bakulu abadde beeyita ab'ebitiibwa. Bajja kunnyonnyola Kyagulanyi Robert Bobi Wine yaani. Omulangira Nakibinge ye akyakinoleginga lunywe era yakuutidde bannayuganda okwenyigira mu kulonda. Kubanga bannayuganda akalulu kalina impact nnene nnyo nnyini ddala mu nkyukakyuka y'eggwanga. Mbadde wano nkinoganya kuva wiiki ewedde nti akalulu Mwami Tibahabulwa kakugamba akatamuggyako ye lwaki kayigira obuwumbi akalonde akanoonye. Lwaki? Kubanga amanyi nti ke kabiriiti kokka akagenda okukuma omuliro Uganda okukyuka.
kati naye alina okukola bukubirire alabike nga akalulu kano akawangula. Naye nga bwe mulaba embeera yonna nga bweri mu ggwanga, I can authoritatively tell you nti Mwami Tibahabulwa akalulu tayinaawo. Naye mmwe bannayuganda mwe mulina amaanyi kati ag'enkomeredde, ono Mwami takyalinawo kalulu. Naye mwe mulina amaanyi ag'enkomeredde, ebigambo obugambo tebikola. Tulina okudda mu bikolwa. Tutya akalulu tugende tukanoonye, akalulu tugende tukalonde, akalulu tukakuume, ate akalulu tukabanje. I repeat, akalulu ye way forward yokka egendo tujja mu bwannakyemalira. Ba propagandist bajja kugamba nti akalulu tekajjako Mwami Tibahabulwa kubanga wa mundu. Lwaki yayine mundu agenda ku ground akanoonye bwe kaba tekamujjako? Ekyo kyoba obaŋŋambira. Era obaŋŋambire lwaki ye gwe katajjako akateekamu buwumbi na buwumbi okanoonya? Era obaŋŋambire lwaki ye gwe katajjako mu budde buno alabye ng'alina n'okulonkinga projekiti y'ekitebe ky'Electoral Commission ekipya. Mumanyi nti Electoral Commission baagigulidde ettaka era baagala teekawo construction project ey'ekimpatira we bagenda obalira akalulu. You know why? You will know in the long run. Abalengerere wala mu kirengere ekyo mukirabirewo bateekateeka okunyagulula akalulu. Kati ffe bannayuganda kitukakatako. Omanyi waliwo obubbi obutakoleka. Eriyo akalulu akatabbika. Eriyo akalulu akatabbika ng'aka Nalukooleka Wempe. Kati n'aka Uganda yonna kafaanane kaaka Nalukooleka Wempe. Lwakiri leero Mwami Tibahabulwa yabagenda mu kkooti awawaabire nga tumuwangudde mu kalulu. Ate ebinaddirira abaabimanyi. Kubanga ali byabakama bwamala olangirira nti tuwangudde, mukimanye ekiba kiddako. Ffe tuba tetwagala kulaba birala. Tulinda kimu alayira ddi. Ffe kye tuba tulinda kyokka. Kati gwagenda mu kkooti oba ogenda era naffe tukuŋŋaanye byonna bye tulina mu kkooti eyo tukkubireyo. Mu kkooti eyo tukuwangulireyo mu mateeka gennyini, ku bajjaji bennyini beweereetera beweerondera tukuwangulireyo. N'olwekyo baana ba maama, I want to thank everyone. Leero we bukeeredde nga nina lyawaamu okiwaagonja. Not at all. Kubyendaba n'okkukuta kwa kukuta yakatuula mu meeting n'abenaale mu mundi ogutali gumu, 2, 4, 5 naye mu bbanga ki mu kitundutundu ky'omwaka njogera ku quarter of a year. Mu quarter of a year kuviira ddala mu Gwokutaano okutuuka mu July ono gwe twakavuunika olunaku lw'eggulo yakatuula nabo meeting nga 10. Ekintu ekitabangawo abamu baalinga balwawo n'okumulaba. Kati jjo yabadde meeting y'abakulu kubanga bangi twakirabye nti baagudde mu kalulu akamyufu k'NRM baagudde era abamu ne beewera nkolokooto obutaddamu NRM. Naye weewunye babadde bakungu mu NRM. Njagala okubalayirira amateeka ge mubagidde mu parliament nga muli bakungu gagenda bakwata kuba nammwe mwagudde. Temukyalina electoral position kwe muyimiridde, mwagudde akagoba kaweddemu. Kati amateeka ge mwebagira gennyini ge gagenda bakwata gabanyige ejjiribwa. Ffe tubalindiridde. Baana ba maama, Mwami Tibahabulwa era nga nkyayongera okubalambululira mu ngeri y'okubeera ntalina financial aid okuva gy'abadde ajja obuyambi obwo, kikulaga nti nno tagenda kuwangaala bbanga ppanvu kubanga ebyenfuna bye bibadde bimukuumiddewo. Tebakulimba nti mpaawo amwagala gwali naye, batono bakulu bato bonna beetaaga mwetaage olw'ekyo kyabawa. Era naye yakibagamba eyumbe, n'addamu n'akibalangira wano ekkololo, n'addamu n'abagambira n'ennateete nti mmwe temunjagala, buli andabako ayagala byanfuna, bakwagaleko ki? Buli omu kati anoonya engeri lwakiri gyakunyeenya bwe guba muti gwa miyembe obeeko emiyembe gy'omukanyugira agende alonde agende. Ab'NRM kati kye bali mu kukola banoonya bunoonya ngeri gye bajja Mwami Tibahabulwa kye bamuggyeemu baleme muviirako awo. Era kale ab'NRM n'abalabidde abamu batandika okwetegula tukole tutya twagala enkyukakyuka naye ate twayingira endagaano n'omwami ono taatutte. N'olwekyo mufubye okulya ne mubwegera ne mukkuta
ne muva mukukuta ne mwebajjagala naye gye mukomye okutwebajjagalira naffe gye tutagenda koma kubawa mirembe naffe tetugenda kulekeraawo kubamalako mirembe ekyo nkibalayirira omukulu Bobi Wine yatugamba batubbye ne batunyagulwa naye tetubaganya kulya munyago gwaffe mirembe billah tetugenda kubaganya yadde olunaku olumu okutwekyangirako tetugenda kubaganya yadde olunaku olumu okulya omunyago gwaffe mirembe ekyo mbalayirira okudda ku bbeere lya mmange buli muntu yenna ng'ali mu gavumenti oba ng'akolera gavumenti nga bbye ng'anyaguludde tetugenda kuganya kwebaka na kulya munyago gwaffe mirembe tugenda kugambako tugenda kulangira mpaka kuwulira bulungi otuwulira nti n'emitima gyaffe giwewedde katuwulire ebigambo by'omulangira Nakibinge nate byayogedde nga tetunnabafuna bubaka bwavudde Mengo naye nga mbasaba abantu bano mbetegereze nnyo wala bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulume ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo mubegendereze buli wamu babeerawo bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugundi oleme gamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kukuggusa kibanga alaba kyakola bibye naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwa yuda emiggo abamu gy'abalidde gyafiseewo ne bagikuba ettaka naye tugamba nti tutekyetaagisa mukkiriziganye asinze asinge gwe bawangudde bamuwangule naye mubaamu ebintu no mu nsi temubaamu kipya gw'olaba ekipya nze nange nali simanyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo ate omuntu basobola okulangirira omulala nga mwenna mwabaddewo ekyo nalabye kipya naye niŋŋamba ate ekyo kisoboka kitya oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeveera oba neerinnya ekyo kiri mu byeneewunyisizza naye nga tusaba busabi nti bwe tuba tugenze mu kano fe tutalaba omuze ogwo guleme kudda tusobole okutambulira awamu asinge obubaka bw'omulangira Nakibinge nga bw'obuwulidde tebwawukana yadde n'omulundi ogumu n'obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi II obubaka bwonna bwetooloolera ku bantu beerimbikira mu Buganda okuplayinga political card yaabwe eri abantu bangi abenyigidde mu bubbi mubamanyi ne badda mu kugamba nti bw'obagambako ku bubbi bwabwe obanga agambye ku mukungu w'Emmengo obanga akutte ku mukungu wa kabaka kati kabaka Ronald Frederick Muwenda Mutebi II Kyukyumagulu Nnyonda agambye nedda balekeraawo okwerimbikira mu kifaananyi kyaffe okulabika nti bipolitical game byabwe biyitamu kabaka y'omwera nayongerako n'agamba nti eriyo abantu abeerimbika mu ffe naye nga tebatwagala beefuula abatulumirirwa naye nga batulima empindi ku mugongo abantu abo mubatunuulire gye bali abalima akambugu ne mwami tibahabulwa naye nga beefuula nti bo bakungu b'Emmengo era obubaka bwa Kyukyumagulu Nnyondo beene kabaka wa Buganda tebwawukana n'obw'omulangira Nakibinge wano omulangira Nakibinge agambye eriyo abantu ababba ne beefuulafuula buli kadde mubatunuuliranga eriyo n'abamu be babadde bataayanjudde ku mukolo ogwo mpuga yabonaabona bannanga oba ki oba yafiirako mbwa ne bagiteeka ku jirikiti ne ku mukolo bamwerabira kyokka mbu mukungu Emmengo mbu yali mwami wa kabaka era mbu kabaka ki kyokka ofanga tobbye bannayuganda bakukyawa bubi wakoggana obulira ne mu bantu otyo abaana wakoggana obulira ne mu bantu nga kiri bubi n'olwekyo baganda bange njagala kubatwala mu bubaka bwa Mutanda nga tetunagenda wala ndi omu ku bantu abatayagala kufiira mu buddu ndi omu ku bantu abatayagala kubonaabona ndi omu ku bantu abaagala okulaba Uganda enkyanga enunuka Uganda egenda kununuka ng'etandikidde ku ffe kamwa koogera nga mwendi
nga naawe alyeyo mwoli ffe tugenda okununula Uganda. Ono alya n'oli alya emmere egenda. Bw'oligamba nti nno ffe obitulekera aboogera, buli omu alina roolu ye mu revolution. Eri abagula emmere, eri abagula ebyokunywa, eri abakomentinga, eri abasharinga, eri alayikinga, eriyo n'oyo ajja okugula data, eriyo n'oyo ajja okontributinga ku campaign, eriyo n'oyo ajja okugamba nti manvuuli akangule manvuuli. Buli omu alina engeri gy'alwanamu olutalo lwe mu revolution. Naye ekikulu mu byonna ekitugatta ffenna kye tutalina kukanyuga bbali kwe kwenyigira mu kulonda. Okwenyigira mu kulonda kitukakatako kubanga toyina bw'ogenda kireiminga nti oyina ebbanja w'otaawola. Toyina ogenda kubanja w'otaakola mulimu. Abanagamba Kyagulanyi Uganda emulemeredde okuleeteramu enkyukakyuka, nga naye abajja okwogera be bagenda okubeera abamu ku abatagenda kwenyigira mu kulonda. Mujjumbire okulonda, bwe munaamala okujjumbira okulonda buli kimu kigenda kwekola kyokka. Kubanga akalulu kammwe mugenda kuba mukataddeyo. Lwaki oleka abantu abalala okutegeerera naawe weetegerereko ak'olumu? Tobeereyo mu bigambo bugambo nti njagala nnyo Kyagulanyi, leka ebikolwa byo birivinga enkyukakyuka. Togenda gamba nti nno oyagala nnyo Mukama Katonda, naye ng'ebikolwa Mukama Katonda bya preachinga mu Bible byonna obimenya. Bw'ayagala enkyukakyuka, engeri y'okulagamu nti oyagala enkyukakyuka ey'omwanjo ennyo oba ey'okumwanjo y'okwenyigira mu kulonda. Kubanga okulonda kwe kugenda okuyambako, kwe kugenda okuba akabiriiti aka buli kimu kyonna. Tuwulire obubaka bw'Omutanda Nkomewo. Mbalamusizza mwenna, twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu, obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkiro ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti tumuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda bwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mmwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume. Kale nno ebigambo by'omukulu tebiddibwamu. Oba Bannayuganda tetunnaba kuba lwedde kwejja mu busibe. Bannayuganda kirabika tetunnaba kubeera lwedde kwejja mu buwambi abasajja bwe baatuteekamu. Abantu omuzannyo guyitiridde,
abantu embeera bo bagitunulira nga ya bulijjo. Olumu ngenda ne ŋŋamba oba nze mpulira nga nina ennyonta y'okwejja mu busibe buno bwe tulimu. Waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti olabika kati ggwe oli musibe mupya. Kakati bw'obeera omusibe omupya olowooza enkya buli ofuluma, naye ng'abalala baafuniramu n'obwakatikkiro mu busibe, abalala ba RP simanyi babayita ba RP. Kati kyembuuza, bannayuganda abaludde mu busibe bamu baafuuka ba RP, abalala ba katikkiro, nga bo bakimanyiira tebalina na kulowooza kwonna kuva mu busibe buno bwe tulimu. Abasajja be batutaddemu emyaka 40, kubanga waliwo wootunuulira n'ogaa naye ng'omuzannyo guyitiridde. Omuzannyo amazima ng'ogulaba guyitiridde, n'osanga eyeesimbyewo bw'owulira ebigambo by'ayogera n'okwata ku mumwa. Waliwo kansala omu ng'anoonya kaadi ya NUP, buli nnaku nkayana ku mukutu gwange guno nga mbagamba nange bakansala muzimbe eggaali. Pulezidenti yavaayo n'akigumiza. Omusajja yagenda n'agamba, simanyi ono kansala Ssennyonjo owaawana Nakitokolo, ayagala na kifo kya Walukagga kyeyabaddemu kino ekyagundi kyengera tawuni kanso meeya. Yavaayo n'agamba omusajja naye omusajja anaagenda. Ne mugamba omusajja ali omu, ffe tuli emiliyoni 40, oyogera otya ekigambo ekyo? That's why temusobola kuzimba ggaali. N'osanga abaana abali ku kitebe weero bakola omulimu gwa ttendo era tugusiima okutulaga buli ekiriyo, naye omuzannyo olumu gusukka. Obanga abantu ba diaspora bakuwaddeyo kasente, good well and good, naye ate tokifuula kya muzannyo. Mwe mulinganga ate abolumu ababa bali mu muzannyo abalowooleza mu kasente. Good teri kitajja kutambula nga tekirina sente, naye ate waliwo kye musussa. Eno embeera tulina kwejja mu bwavu buno. Ojja kulowooleza mu Ssennyonda aziina, olowooleze mu Sseremba aziina, olowooleze mwani aziina, naye ng'ekyamazima tewali azirina. Abasajja baazeekomya. Olwaliwo ne banaakuwa ezifaanana zitya, tezigenda kukuyamba okutuusa nga twenunudde. Abantu bakoze obubinja bwe baludde mu busibe ne bafuuka ba RP, bakoze obubinja. Osanga oli agamba nze nkulira Lusaniya, ono nkulira ADF. Olwaleero omusajja alina ekigambo kyayogedde, simanyi bamuyita kyakuwa Mamba awe Nalukolongo. Nsanze alimba omusajja amubuuzizza, nakulaba okubya ebipande, oyagala kaadi nga togenze. N'amulimba mbu gy'ava ku kitebe. Abasajja baseera kaadi bannange, kaadi bagitunda emiliyoni 5. Kumbe empulira ndi bbali. Mugambye kiki? Nti kaadi bagitunda emiliyoni 5. Ne mubuuza ani yazikusabye. Ne mugamba gwe kansala LC3 bagambye emiliyoni 5, ani yazikusabye? Buli naku pulezidenti asiiba ayogera, buli naku akakiiko kasiba koogera. Kaadi ya bwereere, teri kugitunda. Twalayo empapula, mubuuziza watwalayo empapula, wano n'empapula zo ezo nomination wazizaayo nti ye. Ne mugamba ne bakusaba miliyoni 5, ngenza okulaba nga yeebwalabwala agenda eri. Kati gwe bakusaba miliyoni 5 nga ne Mamba gy'oliko okolera bukolezi nga bazikusaba bazikwagaza ki? Ekyo pulezidenti kye yalaba nti abantu mujja kubanga muli eyo mwagala bambi okuvuganya, naye nga temulina ssente, oweereza Mamba nayo ya mukamaawo. Ani akusabye miliyoni 5 okujjako okuzanyira mu struggle yaffe bannange? Ebintu ebyobwereere mugambye neeyamye okutwala. Bw'oba oyagala kutwala nawa SG Louis Rubongoya nkutuuseewo, olaga omuntu akusabye miliyoni 5. Nga ne juuzi bagamba abantu abasonze ssente
temulowooza nti bya kaadi ojja zisonde miliyoni 2 kaadi bwe basitogitukolufayinga bazikumme kaadi ya system niyo oliawo oyonoona era ne luli bwe batyo bagundi abo balozi yasimukasaka nagula kaadi simanyi sente mmeka nze zange nazibawo ebintu bya NUP nga byabwerere basajja batu ne bakazi batu batoba butobi bannange bino ebintu tetuyamba Kyagulanyi asula kuyiikaana alinako kalina ayinako ensuku ayinako emmwanya ayinako ebibira Kyagulanyi ayina biiki wasobola okuwummulira bannange tewaliwo wano olumu muze mpagira Kyagulanyi owagira struggle ekulembeddwa Kyagulanyi ne muddawo ne mubeeraawo tuli mu muzannyo bannange nze sibagaana kulya sente zivudde mu NRM naye zirye ng'omanye ekyokukola kubanga ezo sente zizo bwe nagamba nti tozirya mba nkulimbye naye zirye ng'omanye ekyokukola bannange naye mu butuufu mumalamu amaanyi omusajja n'ogamba mbu batunda kaadi gwe empala ebuzeebuze egisiba nga bakuguza batya kaadi ali awo atambuza propaganda kumala mu bantu maanyi mbu kaadi ya miliyoni 5 singa kaadi yabadde ya miliyoni 5 ey'obwa kansala eya MP teyali badde ya miliyoni 5 kalate bali badde basonde tuwandiisizza abantu 7,000 abazze okwagala ebifo kakati singa kaadi yabadde ya miliyoni 5 ku bwa kansala LC3 LC5 olwo yali badde ya miliyoni 10 obwa MP bwali badde wa miliyoni 5 kati ate olwo twali badde tukola fundraising yaki kiri wali kirimba bulimbi tekirina makulu oba birudde mu busibe nga byafuuka bi RP bimanyiddeyo bumanyizi bannange ennaku bwerumu omuntu n'agimanyiira amenya afe tetwamanyira nnaku twagala twenunule mangu tusobole okufuna ebyokukola oba mmwe mwamanyira ennaku mmwe mwamanyira kukozesebwa bakama febe tetwabimanyiira abamu ensonga lwaki tuli ku struggle tusooke tugobe bano abatufudde abaddu sente bazitadde mu magulu gaabwe bazitadde wansi wa bitanda bafuuyirako nfuuyire nga tefe tuzaagala ozikozesa batwala ettaka lyaffe batwala ebizimbe byaffe malwaliro temuli ddagala otuuka mu kisenyi gye bazaalira n'okaaba abantu babaalira wansi awo emiranga giri eyo otuuka ekiruddu n'okwata ku mutwe otuuka ekawempe n'okwata referral hospitals enkugamba genda mu Cancer Institute olabe ekiriyo bannange ffe tetwagala bwa RP mu busibe tetwagala bwa katikkiro ffe twagala kwenunula tusobole okulabika nga eggwanga lyaffe tutwala mu maaso President waleera akugambye nti buli mwezi Museveni gwamala mu buyinza tudde emabega emyaka 5 kati gwe bale ebbanga lyamalawo kati ate nga takulimba genda olabe enguudo z'omu Kampala bwe zifaanana amasannyalaze gamala ewiiki nga tegaliiko teryakufaako ebyenjigiriza si baana bannyoko bo bali awo babonyabonyabonya abantu bateekaawo kunyaga baana batuuse mu miliyoni 5 tubaweerera omwana agenda kuddiza ki muve mu muzannyo bannange muve mu muzannyo ffe tetujja kusobola bwa RP ku busibe nze njagala kuva mu busibe mu bwangu era nja kuteekako balooya nsobole okuva mu buno obusibe Museveni yatteekamu kyenva nawaayo emikutu gyange okusobola okununula struggle sirina budde bwa kubeera katikkiro abasajja babudde mbunaku babweyagalira mbweyagalize n'olimba mukama kyakuwa nkukolimidde